Kadama yazzeeyo ewaka n'asisinkana abaana be bonna bana nga bwe yabaleka e Uganda nga bonna mirambo nga bonna bafu. Ekintu ekyo kyamukubye nnyo ekikwe, wabula ate kyaleetedde bonna abaana abawala abajja okukola nga balina abaana okutya, emitima gyabwe giri mu kutya, tebamanyi kiddako. Naye nze wano neebuuza, kiki ekyaviirako bano abaana bonna bana okufa? Baali balwadde? Oli yabatta agenderedde? Kiki ekigenda mu maaso? Tetunnaba kufuna mawulire gankomeredde gakakasa kiki kyatta baana b'ono omuwala. Ani yabatta? Eyabatta yayina ekigendererwa oba kirwadde? Wabula ng'ate mu katambi kano kennyini ngenda baleetera Kadama munnange eyafuna obulwadde nga yakaddayo mu ggwanga lya Uganda n'afunirawo obulwadde bwa siriimu, era amaziga gaalimu munnange maziga mangi nnyo ddala. Kino kitegeeza ki? Yadde ng'ofudde ku kyeyo n'oddayo ewaka, weekuume teweegabaagaba nnyo. Tukimanyi nti eno gye muli mumisinga okwegatta, wabula ate jjukira bw'oddayo ewaka n'ababadde bakulinze babeera bangi. Oli ng'agamba oyo ng'anoonya nnyo ssente, kikyafa kamukomye okulinnya ennyonyi ogendo zinoonya. Nze nsiiba mbagamba nti eno gye mujja okukola abantu tebaagala mujjeyo, era nga bangi nnyo abakwatibwa obusungu olw'okuba tuli eno. Kyova olaba bangi nnyo baganda baffe we baddayo ewaka bagwa eddalo, abalala baddayo ewaka ne babatemula ne babatta. Story eyo ndowooza mwagiraba. Omwana omuwala eyava ku kyeyo mu ggwanga ly'e Sawuli n'addayo e Uganda, baaweka ennyini n'amuleetera abatemu ne bamutemaatema kati bamutte. Story eyo mwagiraba. Era story emu mwagiraba, omwana muwala eyaddayo e Uganda, famire ye neemutuga, ne bamutuga ne bamutta ne bamugjawo, obusente ne babutwala. Ate era nga y'omu omwana omuwala era eyava ku kyeyo n'agwira eddalu ku kisaawe ky'Entebbe, n'agwa eddalu ku kisaawe kyaffe eky'Entebbe mu ggwanga Uganda. So tubagamba nnyo mwegendereze nga muzzeeyo ewaka. Eno gye tuli wali dangerous, naye ewaka ewaffe gye tuva wabulabe nnyo. Amaaso gammwe leka gabeere open. Ngenda kubanga mbatwalako mu obwo obutambi mu story y'omwana omuwala eyafunye obulwadde nga azzeeyo mu ggwanga lyaffe erya Uganda. Wabula ng'ate subscribinga ku YouTube channel yange eno oleme kusubwa video zino ze mbateerayo. Ky'olina okukola kiri kimu ekigambo subscribe wekiri awo wansi, notification bell weeri awo waggulu, commentinga ate videos likinge, zirabe viewinga videos ozilikinge ate era okomentinge. Gy'oko mu commentinga tumanya nti oli ku mulamwa naffe bye twogerako obitegeera. Ate na mu comment omwo tusuubira okutuwabula, okutuwa amawulire amapya, teekako n'okutusomesa ebyo bye tubadde tetumanyi w'oba oli awo. So kyova olaba tulinda nnyo comments zammwe, tubeerawo nga tuzikuumye. Yenze Sheila Aditaka, tugendeko mu butambi buno ate era tukomewo. Omukyalo ono agamba bwe ntyo nafuna kampani nentwala e Saudi. Saamala bbanga ddene nnyo mu prosesi, era kyantwalira omwezi gwali gumu n'ekitundu nentambula ne ngenda e Saudi. Munnange ennyumba gye natuukiramu teyali mbi nnyo ate era teyali nnungi nnyo nga bw'omanyi eby'ekiyumba Teddy. Nakola emyaka 2 n'ekitundu. Bwe ntyo ne nsaba bakama bange nsooke nzireyokko ewaka ndabe ku baana. Munnange bwe ntyo nategeeza boyfriend wange ne mmugamba nkomawo. Yali musanyufu nnyo kubeera twajjanga twogera, teyansuulirira ne bwe nali ku kyeyo twalinga twogera. Munnaye yali musanyufu nnyo nga nange ndi musanyufu kuba nange nali mu misingo omulaba. Bwe ntyo namugamba nti nkomawo era ne mmuwa ne date gye nali nnyina okukomerawo. Yannindirira era n'ankima ku airport. Bwe yankima ku airport Teddy sigenda kwokesa, twatuukira wa mwami oyo ewa boyfriend wange. N'aŋŋamba omanyi tugendagendako out engeri gy'oludde nga tubadde tutambula. Nakkiriza era nali musanyufu nnyo. Ne mmugamba naye tetugenda kubeera fembi. Nga nawe bw'obitegeera tulina osooka mu musaayi. Omwami ono teyagaana era n'aŋŋamba tewali buzibu, tujja kgenda mu musaayi naye tusooke tugendeko out. Nange nali musanyufu nnyo, ne tutambula ne tugenda out. Teddy nga bw'obimanyi twatuuka out ne tunywamukko. Bwe twanywamukko feeling zaatandika okujja era ne mmusaba tudde eka. Era bwe twatambula ne tudda eka sijja kukisa kintu na kimu Teddy twabusiba mu ntebe.
obadde okimanyi nti oyinza okubeera ng'oli wano nga toli mulwadde naye nga waliyo omuntu nga ye yagamba paka gundi njamusiiga siriimu ng'ali mu kukolerera ng'agamba njagala gundi oyo musiige siriimu agenda kukwanira ebbanga eriwera otuuka ogambe gye bannanga omusajja nga neesibyeko akuteekemu ssente zonna z'owulira z'oyagala naye ng'ekigendererwa kye kyakusiiga siriimu. Soba mikwano bw'oba oyinayo mukwano gwo oba omuntu wo bayitayo ne bw'aba nga si muntu ne bw'aba tomumanyi naye ng'omuntu we mulwadde wa siriimu mu budde budde ebyo nga tubivuddeko amaziga mangi nnyo mu ggwanga lya Saudi Arabia eri abakozi bakaaba buli lunaku ate era nga tetusuubira amaziga ago kuggwaawo kubanga buli ddakiika geeyongera tewali lunaku lukeera nga tewaliyo maziga kuva mu ggwanga lya Saudi Arabia. Nze simanyi kikyamu ki kiri ku ggwanga lya Saudi Arabia oba baalikolemera ng'omuntu yaliteekako kasi ey'amaanyi n'agamba bano kubanga eggwanga lino lijjuddemu obutemu njawulo ate obutemu obwo bukolebwa ku bantu bagwira abaana bafa batugumbula abaana b'abende buli lunaku nze olumu ntya n'okulya n'okunywa amazzi kuba mba ndowooza nze nzirako bw'onyiizaako mukama wo katono oba olowooza ekigenda okuddako agenda kukutta bw'oyombako ne mukama wo ku nsonga ezimu oba ne mukayanako ku nsonga ezimu oba endala ekikujjira muli nti agenda kunzita ate nga era kisoboka musobola okuyombamu katono n'akutta musobola okufuna obutekkanya n'akutta osobola okumalako contract n'owuyanga oyagala muviira n'akyankala n'amangu ago n'akutta ng'agamba okugenda waakiri tukufiirwa ffenna n'otaddayo wammu ne bakufiirwa woba oyagala kunviira ogenda okolera ebboosi mulala naye akufiirwe nange nga bwenkufiiriddwa. Ekisinga okunnuma abantu banene bwe batta abaana be babaleetedde okujja okukola they are not questionable, they are not answered, tebabaddamu kutuwa answers, they don't answer us. Lwaki tebatu answeringa ng'ate bakoze obutemu? Ekintu ekyo nkyewuunyisa ekireetera okutulaga nti nno gavumenti z'ewaffe ezisindika abaana eno okujja okukola ziri very weak in terms of security eri abakozi. Ngenda baterawo akatambi akamu ak'omwana omuwala asimatusa okuttibwa ye ng'abagamba omuwarabu okukutta kimutwalira seconds n'akujja mu bulamu bwensi n'akutuga n'akujjawo naye nga lwaki tutuuka ku ekyo? Emirimu tugyagala nabo batwetaaga ng'omukozi bw'atasobola tutuusa buzibu ku mukama bwe lwaki mukama we asobola omutuusaako obuzibu? Ebintu ebyo bannange nze bimalamu n'amaanyi. Katusooke tugendeko mu katambi ate era tukomewo. Nammwe leero lwekakasiza nti omuwala bw'asobola okuttira mu ddakiika 10 n'ofa n'ovaawo naye baanamu ekintu seeko olwaleero wekiriddamu otuukawo sigenda kigumiikiriza ngenda kwetta temuwayirizanga omuntu yenna ndiba nesezeka siyinza kikiriza ate nga kiwedde ate nga era simanyi nti kiwedde naye si byangu simanyi nawe nyinza tandika kubannyonnyola mpulira nga yagala n'ogwa eddalu kuba mpulira sibitegeera ge mazima ekituusewo leero bwe kiriddamu okuntuukako kuba ndabika kakyanzija mwene ennyumba leero lwekisusse ngenda kwettira muno temukomplaininga ku office temutawanyanga omuntu yenna mundekanga ne banzika mu ddungu temwononanga sente nti muzza mulambo Uganda esente ezo muzikwatanga ne muziteeka awali omwana wange kuba leero lwenkakasiza nti osobola okufa mu ninatseemu kino nkikolanga kiraamu kuba sikiwa bwe kiriddamu okuntukako sijja kubeera mugumiikiriza nga bwe ngumiikiriza kati nga nakati sinnatereera ge mazima si byangu naali agadde opanyumiza naye mpulira obwongo tebunnakomawo naye nga si byangu temukomplaininganga waliba tewali anzise ndiba nesenzeka kuba sigenda kugumiikiriza mulundi gwakubiri kuba mpulira ntende walido ng'emazima ekituufu abaana abamu bettabuka kukyendabira era abaana abasinga bettabuka
simanyi bwenyinza kinyonyola kuba ndabika sikyabijjukira. Katonda eka yalabye ekibaddewo ge mazima. Nange kennyini sijjukira nti nkyabijjukira. Naye nga si byangu. Omanyi kati oba mpulira kirabika ngenda nagwa eddalu kuba simanyi mpulira n'ebyokwogera bimbuze ge mazima naye nga amazima. Ekitusewo leero simanyi wengenda kinyonyola naye bwe kiriddamu okuntuukako Nadia ngenda kwettira mu nnyumba y'omuwalabu. Temutawanyanga ssente kwonoona ssente kuza mulambo waka. Mundekanga mudungu sijja kululuma. Ssente muziwanga wali omwana wange ne zibayambako mu maaso eyo. Naye nga si byangu. Ennaku z'omwezi ziri 22 omwezi gwa kutaano essaawa ziri 3 ez'ekiro. Naye si byangu. Akatambi ako ndowooza okawuliriza bulungi ka mwana muwala omukozi avuddeyo n'abagamba ku nsonga ku biki ebigenda maaso mu bulamu bwe era n'abakubiriza n'abagamba omuwalabu mulabe edduka kyo kituufu omuwalabu omulaba edduka bano abantu nze mbatunuulira naye n'okubatyamba lwa nsonga tomanya kikyalowooza omutima gwe ye kye gumugamba kyakola omutima gumugamba kutemula tewali mutima gumugamba omuntu ono omwesonyi wagende tebalina mutima gugamba nti n'omuddugavu yadde muddugavu naye abaako n'ebimusumbuwa tebalina mutima gugamba nga bw'oyagala omwana wo okusigalawo nga mulamu noone yajja okukolera abeewaabwe bamwetaaga nga mulamu tebalina bwongo butuulaawo bweyiiya ku bulamu bwa muntu mulala azonga azinga obwabwe buli bulungi kyekyo kyemmanyi kuba abantu obugwagwa n'obusiru bwabafuukira obugwagwa n'obusiru nze simanyi nali sisinkanangako kika ky'abantu kigwagwa kisiru nga bano okuleka bano bensookeddemu okulaba n'endoza ku busiru bwabwe n'obugwagwa bwabwe ate nga nsaba nnyo Mukama nyambe nzeeyo ewaka nga ndi mulamu siinaako yadde akakoloboze siinaako yadde omusango gwonna kubanga bano abantu basobola okunyiiza n'akuleetera n'ekyoyo ekyagala gwe omwesooka omutte omugyewo wabula nga te tetugenda kukomaoko ngenda baleeterayo obutambi obwa mwana muwala omunayuganda eyeemulugunya ku bannayuganda engeri gye batulugunyamu bannayuganda ku kyeyo n'ako akatambi nsaba tukawe amatu tukawulirize nako era tukwogereko gwalina endowooza ku kano akatambi naawe tukusaba obeere ng'oziteekawo golowooza ki ekirina okukolebwa okuimprovinga ku safety y'abannayuganda abajja n'okukola tukole tutya otuwa magezi ki kuba naffe munnange bituyinze wano we tuteebereramu nze ngamba bajja kututta tufenna tuggwewo we tuteebereramu tujja kufuna nnyo ebizibu lwansonga nti n'abannayuganda bannaffe be baleete n'okutukiikirira ate nabo bafuuse omuzizi ko bafuuse ekiteega mu bulamu bwaffe katugendeko mwaka akatambi ate era nako tukomewo. Amannya gange bampita Florence nga nsinzidde wano e Saudi Arabia mu kibuga Riyadh. Ngenda kusaba wenna awulira vidiyo eno commentinga, likinga, sharinga. Vidiyo eno etuuke ku bekikwatako. Nze nayitira mu kampani eyitibwa Macro Limited esangibwa Lungujja. Nayita mu training eyitibwa Luwabi International Training Center. Ne bangaba mu kampani eyitibwa Abdal Human Rights wano mu kibuga Riyadh e Saudi Arabia. Tukooye okutumanyira, tukooye okutuyisaamu amaaso, tukooye okutukuba. Omwana najja n'akugamba nti abadde asula mu ttooyi, kasitoma amusuza mu ttooyi. N'agamba kasitoma nzizaayo ku ofiisi. N'atuuka ku ofiisi ne mumukuba emiggo, ne mumwambula, ne mumukwata vidiyo, ne mugiweereza bali e Uganda, kampani ya Makulu. Ne mugigamba nti mulaba abantu be mwatuweereza balalu. Naye nga njagala obbakakasa tekuli mwana n'omu eyava e Uganda nga mulalu. Abula kitususseeko tukooye embeera embi ey'okututulugunya. Obutatuwuliriza kwe kuso tuwola looni gye tuteeyagalidde nga yakutukaka bukasi. Bannange tukooye. Baakubye munnaffe we twogerera essaawa zino ali ku kitanda. Naye kujja n'abagamba nti bamusuza mu toyireti.
naye abakampani ne bamuddako ne bamukuba ne bamusota. Era ezo vidiyo zonna ezigenda zitambula zemuwulira bye boogera ku kampani nti bannayuganda bakubye bannayuganda bannaabwe. Abantu abatukuba si bannayuganda, ba Indonesia, bawalabu be bantu abatukuba era be bali ku woofiisi eya Abdala. Be bali ku woofiisi ya Abdala. Bino ebintu sibyogera nti wali wankase, sibyogera nti wali wanguze, bino ebintu mbyogera nkakasa ng'era njogeza mazima. Bino ebintu nabirabyeko. Nze kamwa kwogera nagenda ewa kasitoma nampa ensawo n'engoye, naye olutuuka ku woofiisi babikuggyako ebiziko buli kintu kyonna ne bakitwala. Naye aba Indonesia tebabaggyako kintu kyonna, babakolera ne sitowa ebaterekera ebintu. Naye tukooye okutumanyira ekintu kino kyatandikira Uganda mu training center eyali Bambi. Mwe muli omukyalo ono eyeeyita Mariam. Mukyala gwe nkusaba weddeko ku mpisa z'oyina. Abasiraamu tebeeyisa bwe batyo. Abasigadde mwenna nammwe nja kujja kulwamu olunaku olulala mboogereko ebibakwatako. Naye tukooye tumanyira, tukooye ekimala kimala. Mutukuba ne mutusayiningisa exit ne mutugamba tutambule tugende. Omwana alina ssente ku akawunti ne mumulekesa ssente ku akawunti ye, ne mukwata ATM ne mugitwala ne mumuggyako n'enkama ne mumusayiningisa lwampaka exit adde Uganda olw'okuba ayogeddeko. Tukooye ekimala kimala. Nange nsaba ku buyambi bwammwe, nsaba ku buyambi bwammwe. Kibaddewo ekiti mukama wange ajja ennyama mu firiigi ne bagenda wabweru ne bagyokera wabweru, kati ne bangamba zigale nga nnongoosa ziruumuzi mbaddemu omwana omu eyeebase ng'asigadde yeebase, kati ne bookya ennyama ne bagindeetera, omwana omu n'agindeetera. Kati mbadde mmaliriza ngambi kansooke mmalirize ngolole, oggolola nkole ki ndye. Kati ne mbagamba giteeke mu kiyungu, bagitadde mu kiyungu, omwana omu azuukuse, ono gwe balese munda nga yeebase azuukuse n'alya ennyama, n'ennyama oba ebaddemu ki simanyi. Omwana ali bubi, bamututte ali bubi. Ku magezi. Zeezo vidiyo z'olunaku olwaleero kansuubire ozirabye bulungi, ozeetegereza, oziwuliriza, oyizeemu. Tuba tukusuubira bw'obanga ebyo byonna obituuseeko owuliriza, ozitegedde, oziyizeemu, tukusuubira okomentinga. Bw'obanga okomentinze kigenda kutumanyisa kiggwe ky'otegedde, kigenda kutulaga nti oli ku mulamwa wamu naffe. Era tusuubira mu comments zammwe omwo twetaagamu ebintu bingi nnyo, omuli okutusomesa, okutuwabula, otukansolinga, otugambayo ebigambo eby'enjawulo iffe bye tuba tetwogeddeeko. Oba oliawo nga tubireseeyo, tubeera tubisuubira okuva mu mmwe. Gwe wenna atasubscribinga videos bwe ziti zigenda kubanga zikuyitako muganda wange, ekkiriza obwogaane. Woba wasubscribinga well and good, ekyo kirungi nnyo, wabula ate tokoma kusubscribinga kokka. Akadaako kakwateko kankizo nnyo, kalungi nnyo, kagenda kuyambako nti buli video gye tuteeka okwo egenda kubanga ekutuukako bulungi, anti bakuweereza message ne bakugamba ojja olabe ki kye tutadde ku channel eno. Yenze Sheila Adita imbeera nnyo oba yeeyiza updates zengenda okubanga imbatera ku mukutu guno eno, ate nammwe munyumirwe oba oliawo mumanye biki ebigenda mu maaso mu nsi endala oba mu bulamu bw'abantu abalala. Imbagala nnyo, Mukama abankuumire.